TV nabagamba nti nno buli Kadaama ali mu nnyumba, ennyumba gy'alimu buli omu anyumya story ye okusinziira kiki ky'ayiseemu era n'akuwa amagezi okusinziira ebintu ebyo by'agenza asisinkana mu lugendo lwe olukola omulimu gwa maid oba omulimu gw'okuyamba ku Bawarabu emirimu gye batasobola. Naye jjukira nti mu bantu bano abanyumya era osangayo oli ng'afaanaganyiza ddala ebintu ng'ebibyo by'oyitamu oba ebyefaanaanyirizaako by'oyitamu. Kadaama ono gwe tulina olwaleero ayagala tunyumiza olugendo lwe luli lutya, aluyiseemu atya, era magezi ki ge yaliwadde omuntu atannaba kubeera ng'ayita mu kintu ky'ayitamu oba omuntu naye akiyitamu kaakati. Ge gano amagezi g'atuwa ye g'agamba nti gamuyambyeko okubeera nga asobola okutambuza contract ye obulungi. Kadaama weebale tukuweereza, weebale tuteerangayo TV etubeera naye nga kyennyina okugamba Abaganda baffe abali mu nsi zino ez'eno, Omuwarabu olina okumulaga nti oli mukambwe. Nze nina mikwano gyange kale gye tuli eno nagyo. Abaana bajja batya engeri gye babagamba ebintu e Uganda nga bagenze mu training, abaana bajja batya abantu bano bye biviiramu ebintu bino okutuukawo. Bw'oba ofeesinze Omuwarabu mulage nti oli mukambwe, mulage nti nno ky'otayagala olina okumulaga nti tokyagala, ky'ogaanye olina omulaga nti ky'ogaanye, olina okumulaga nti nno contract gwe wagisoma ogitegeera, otegeera Oluzungu kuba bw'oba ng'obalaze nti wasoma Oluzungu okitegeera, ebimu baba batya. Kati nze ngenda kuwa ekyokulabirako nga kiri ku nze. Nze natuuka mu nnyumba gye nasookeramu yali si nnungi, omukyala yali atandise okunyima ebyokulya ne banzizaayo ku woofiisi mu biseera by'ekisiibo. Kati mu kiseera ekyo eky'ekisiibo omukyala oyo ssente yagaana ozimpeera ewaka yaziwa ku woofiisi ne nzigisaba. Woofiisi z'eno mbi nnyo nnyo. Woofiisi ezo mbi nnyo era kyennyina okukuutira abaana bagambe bw'aba asazeewo okuva mu nnyumba y'Omuwarabu, Omuwarabu alina okumuwa ssente ng'amuzza ku woofiisi kuba kinnuma nnyo okubeera buli kinnuma okugamba abaana saagala kuteekayo odiyo naye sikiwulirangako nga mukyogeddeko kino ekintu mpulidde Kadaama TV naye ngiwulira naye kino ekintu mukibuusa amaaso. Abaana bwe babazza ku woofiisi bakama baabwe bano abaana nga woonaagamba nti amaze ebbanga tansasula ne bakuzza ku woofiisi, ssente baziwa woofiisi n'egaana ozisasula abaana. Ate nga simanyi mukulu Kadaama bwe mugenda kukola oba gavumenti oba mutuusaayo ku bintu byaffe kuba bano abantu nze kye mbamanyiko abantu b'eno batiitiizi kasita obagamba ekintu engeri gye tuli nti tubakolera emirimu baba batya. Nze kye nabalabako nti nno amateeka gavumenti yaffe singa yali siriyasi amateeka bandigagondedde kuba nze ennyumba gye nagendamu endala gye nafuna omukyala ye yannonda naye nga si ye bboosi, muganda wa bboosi, ne mugamba woofiisi ngibanja ssente zange ez'omwezi ne baŋŋamba mbugenda bwe batyo bwe balimba abaana babalimba ne batuuka eyo ne batabasasula ssente kuba abaana be twali nabo ku woofiisi bangi tebabasasula ssente zaabwe. Woofiisi baziwa ssente ng'abaana babazizaayo n'owulira omwana ng'amaze emyezi 3 n'agamba bamuzze ku woofiisi. Woofiisi teri Muwarabu ava mu woofiisi nga zizzaayo mwana nga tasasudde ssente ze babadde bamubanja kuba amateeka gabakwata, naye woofiisi ze zirya ssente zaffe. Nze wenkirabira we wano gundi mukama wange oyo yannonda bwe yaŋŋamba yali amanyi bulungi Oluzungu nga yasoma ne munaŋŋamba tugende ensente zo nja zigoberera nga tugenda
tugenda tunyumya biki mbuuza ebinkwatako ina abaana bameka nga mugamba kati olwatuuka eno ng'abeera abanja ssente bamubuzaabuza paka weyankwasa essimu kati weyankwasa essimu ne bagijjako mukama wange oyo yawulira obusungu bungi nnyo n'agamba ajjako ati essimu bagundi aba kampuni yaffe ba Egypt n'agamba obu Egypt obwo anti oba olw'emitima gyabwe nabo baba tebaagala bali bajje ssente zaabwe mu ggwanga lyabwe simanyi oba yakikolemu mutima mulungi oba yali alwanyisa abaali abali mu nsi yaabwe simanyi oba yali ng'agamba yabayombeseza ddala n'abagamba bagenda kuntwala nze ne bagamba omuwala ali wano asaba kumutwala ku embase ng'asaba kumutwala bamutwale kale waliwo ne woofiisi endala ekola ku by'emisaala gy'abaana ne bagamba nedda okumanya abantu abo batya bagamba nedda tomutwala muleete wano tewaayita bbanga yaŋŋamba ssente zo nyino zirwana zonna nziggyeyo ssente baazimpa naye abaana bonna baagana ozibawa kasita boosi wo tafaayo tebazikuwa abaana be batyo bwe bali eno nga bafiirwa mu ngeri bwetyo naye nga nze kye nnyina okugamba abaana kati bwe twadda mu gundi we nadda mu nnyumba endala we nagituukamu nga baganya okumpa ebyo wifi ebyokozesa nabagamba tufuna ssente ntono ensonga lwaki kuba ono bwe yali anzigya ku woofiisi byonna nabimugamba ne mugamba ebyo byonna bibalibwa ku ssente ezo ne mugamba nze namugamba obwongo bw'abaana bubeere nga buli shaapu olina okubeera ngaobwongo bwo buli shaapu ng'oli mukalu bwe balaba oli mubisi bano abantu bakumanyiira ebyo mukulu kadamba nze era ebikozesebwa baamala ne babimpa nga nze mbagambye ne wifi nti byonna baabibalira ku musaala kyova olaba nti tufuna ssente ntono naye baali baagala gaana bimpa naye ng'abaana ati fasiti bw'olina okikolerawo kasita tokikolerawo mu kusooka kaba kaweddemu bibiro ebyange mukulu kadamba naye mbadde nsaba odiyo zange tozipositinga wabula tangaaza mu baana mu nsonga ezo zenkunnyonnyoddemu abaana beegendereze bano abantu bwakambuwala bakambuwale bw'aba mugonvu naawe ng'ogonda